Mu kiseera kino nyongera okubiriza bannaffe ab'ebyokwerinda abooluganda mwongere okutuyamba kubanga ffe abantu abamu bagenda ne batubuulira ne tulabanga ebyokusaaga ebitaliiyo naye mmwe muyinza okutuyamba mwekka okuteekesa mu nkola ebyo ebirabika nga binaatutwala mu maaso n'okututaasa n'okutukuuma nga tukyali balamu. Nolwekyo abantu bangi bapulootinze oba bapulaaninze okulaba nga bagenda mu bbaala, abantu bapulaaninze okwokya ebipiira, abantu bapulaaninze okukola effujjo eritali limu, ate ebyo bye bimu ku bisaasaanya obulwadde naddala buno obwa COVID-19 kubanga omuntu bw'amala okutamiira, omuntu bw'amala okusanyuka ennyo ne yeetaba ne banne abooluganda ekirwadde kino kiba kizibu nnyo kyakuziyiza mu mbeera efaanako bwetyo. Nolwekyo njagala okubiriza bannaffe abapoliisi aba LDU n'ebitongole ebirala ebiri mu kiseera kino mu byokwerinda batuyambe. Ate n'ekirala nga tumalako omwaka n'obubbi buba bungi, abantu bangi bakume wali eri ebipiira ne balaba bannaabwe attention nga bagitadde ku bipiira naye ng'ate nawala bamenya. Abantu bangi babbibwa omwaka guno nga gukola ki nga guggwako. Nolwekyo nja kusaba bannaffe abatukulemberamu poliisi n'ebitongole ebirala naddala waneeno mu mukono ewaffe we tuli abooluganda mutuyambe ebyokwerinda byongere okunywezebwa, olunaku luno lubeere lw'abeerinde, abantu baleme okubbibwa, baleme okugenda mu bifo ebisanyukirwamu kubanga ekituufu kiri nti obulwadde bwo bukola ki, obulwadde mwebuli. Tulabye tutuuseeko mu bifo awajjanjabirwa oba amalwaliro naddala waneeno mu mukono, era batuwadde ripooti eraga nti obulwadde bwo bungi. Cases ez'abantu abazze mu malwaliro gaffe nga balina obulwadde buno bwo bungi zo zirabika nga zirinnye. N'olwekyo tubasaba abooluganda ebitongole ebyokwerinda mutuyambe abantu mubakwase n'omukono ogw'amaanyi kuba ffe waneeno mu Uganda abooluganda ebigambo bwe byogerwa obwogerwa abantu abamu balowooza byakusaaga naye waliwo omukono ogwo ogw'ekyuma ogulabika nga gwe gwetaaga okuteekebwamu naye ng'ani ayinza okutuyamba by'ebitongole ebyokwerinda nga poliisi. Tubasaba mutuyambe abooluganda tuleme kudda ate mu mbeera eri erabika nga nzibu nnyo gye tubaddemu emyaka gino ebiri. Obulwadde buno bwo gye buli ate era butta. N'olwekyo mututaase abantu baleme kubeera bangi mu bifo ebyenjawulo. Naffe ng'ekkanisa tugenda kulaba nga tufuba okulaba nga ebyo SOPs tuziteekesa mu nkola, okulaba abantu nga banaaba mu ngalo, ebbugumu nga tulipima, amabanga nga tugassaawo, n'okulaba nga abantu bonna abayingira mu masinzizo bambadde obukookolo tulabike nga tulwanyisa ekirwadde kino ekirabika nga kitumazeeko emirembe. Mukama abeere nammwe.